eby'ettaka oba bakitunzi battaka. Ettaka lino eritulese wano ly'abantu bannannyini lyo abalibeerako. Sirina interest yonna ku ttaka ly'abantu beeno kubanga nze sizaaliwe eno. Ne bwe naalibadde nzaalibwe eno bwe naalibadde njagala ettaka naalizze mu bulungi nenkola ki? Nengula. Kakati eyo interest ey'ettaka lyammwe njijjawa. Sirinaayo yadde hafu kilo y'ettaka. Sirinaayo yadde kwota. Era bwe mba njagala kwota nina kujja gye muli ne mbategeeza nti neetaagayo ka kwota ak'ettaka. Naye sirinaawo interest yonna. Sirina kampani yonna eddukanya bya ttaka wano mu kitundu ky'Empigi. Kubanga nkimanyi nti ettaka lirina bannannyini abalibeerako era abalikolerako emirimu. Kakati sirinaayo interest yonna mu bantu mmwe n'ettaka lyammwe. Sirinaako bwannannyini bwonna. Sidiiringangako na muntu yenna nti njagala ttaka oba ndiiringira kino oba ndiiringira kiri. Lwaki ndayita ensembedde wano Mukama Katonda andabe kubanga ali waggulu ali wakati mu ffe. Buli ekyogerwa kyonna akola ki? Akiraba. Ate Katonda ye mulamuzi omukulu. Ye mulamuzi omukulu. Tuleme kuzanyanga hide and seek. Tulekerawo okulumya bannansi ku mataka gaabwe oba ku bibanja byabwe. Kibi nnyo. Kibi ddala. Era nze ntuuse wano ennaku nenkwata. Neneegumyagumya ng'omukulembeze bw'abeera ne ngamba tutememuko ka dansi naye ng'ate nina enyiike kubanga mbasanze mwenna mwatulindiridde dda ekiri bwe kiri mwatulinze dda. Kaakati okuyingiza erinnya lyange mu bubbi bw'ettaka oba obumafiya ekyo kyankubye wala nnyo ne ngamba RDC nti nina okujja Empigi. Nina okujja mu kitundu awali amaziga g'abantu. Nange bwe kuba kukaaba wakirimba kaabireko. Ate nga tetujja kukikkiriza kubanga Oweekitiibwa Pulezidenti yatuwa obuyinza wansi wa gavumenti eya NRM nga yeye mukulembeze na ssentebe wa NRM Retired General Yoweri Kaguta Museveni nti tulina okubakumba n'ebintu byammwe. Yeno gavumenti mwe tukulemberera era yeno gavumenti mwe tukoledde wansi w'obuyinza bw'Oweekitiibwa Retired General Yoweri Kaguta Museveni okulaba nga tubakuuma mmwe n'ebintu byammwe n'obugagga bwammwe mugaggawale. Ate kati ye ngombo gye tuliko ssaawa eno ey'okulaba nti mwenna mugaggawala naye mulina kugaggawalirawa ku ttaka. Mulina kugaggawalira ku ttaka. Era eyo y'emu ku nsonga endeese wano gye muli tutegeere obuzibu buvaawa era tusaze magezi ky'okola ki okubumalawo okubanga tetujja kukkiriza bantu b'Oweekitiibwa Retired General Yoweri Kaguta Museveni kutulugunyizibwa. Entalo zaggwawo dda ezo ze zatwala Pulezidenti Museveni mu nsiko n'aleeta emirembe. Mulina okweyagalira mu mirembe gyammwe. Egyo gyaleetebwa abantu abo abantu bannange gino emirembe baagigulamu musaayi. Baagigulamu musaayi tukooye tetwagala kutuza mabega. Tulina kutambula nga tugenda wa mu maaso. Kaakati nga nze minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti ate nga nze nkwasaganya emirimu gy'Oweekitiibwa Pulezidenti Museveni ate nga nze nsupervisinga ba RDCs ate nga be ba RDC baba ssentebe ba security mu districts zaabwe ez'enjawulo. Kaakati bwe nfuna amawulire gano sijja kutuula mu ofiisi kutunula butunuzi ng'abantu baffe batulugunyizibwa. Ate nga RDC ssentebe wa security yantegeezezza mu butongole n'agamba ekiri Empigi maama jangu otutaasa olabe ekigenda mu maaso. Bye bigere bino ne ngamba RDC kanzije tulabe ekigenda mu maaso. Banaye tukooye ababbi b'amataka. Tukooye abantu okutulugunya abantu. Ne bw'obanga gwe landlord waliwo etteeka erikkiriza ab'ebibanja okubeera ku bibanja byabwe. Si bwe biri saagala kusunasuna bitali byange. Yendeese wano. Ate obwedda mubyogera nga mbiwandiika. Temulowooza nti abo abantu bonna be mutugambye tugenda kuddayo tuseke tugambe mwebale nnyo okutulugunya. Mwebale nnyo okutulugunya abantu beeri. Mwebale nnyo okubasuza ku bunkenke. Nedda ssebo. Tetugenda kuddayo kutuula kutunula butunuzi. Ebyo byonna obwedda bye mutugamba bye tubadde tulinda era bye bituleese wano. Kubanga omuntu tasobola kuvaayo mu lujjudde lw'abantu bano n'agamba nti gundi antulugunya gundi ampisa bubi ate nga mukozi wa gavumenti ne tukuleka ng'oyinaayina ate nga nze minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti ate nga pulezidenti yagenda mu nsiko kulwanirira mmwe
tutuule butuzi mu maofiisi nga tufuna emisaala nedda ekyo tetujja kukikkiriza. Ate njagala okubategeeza abakulu bano ono balungi ayogedde nti ebizibu by'ettaka tebiri wano wokka. Abantu simanyi lwaki bavuddeyo n'enkuba empya okwagala okunyigiriza abantu nga bayita mu kubba amataka oba okulumya abantu ku bibanja ne bwankubadde nga gwe Land Road. Kiri Uganda yonna. Naye bwe muba mutuloopedde naffe tusitukiramu ne tujja okubataasa. Naye bwe muba musirise busirisi kubanga nze nabiraba ku TV. Nabiraba ku TV bino ebyeno ng'ate mpulira n'erinnya lyange kweriri nti ate minisita Babalanda yali kuyamba omukulu gwe bayita Kazibwe. Nabyerabira nze kennyini. Nabyerabira ku TV. Sinagamba nti RDC ayogedde. Kakati enkeera ne tumukubira essimu eyo ne tumugamba biki bye twalabye ku TV. Nagamba nti minisita munnange era mbadde nzije okutegeeza bino na bino na bino byaliko ku TV. Naye nze mmire okutulugonyamu abantu okwenyigira mu kibbattaka ng'ate nze minisita w'ensonga ez'obwa pulezidenti nga kiswaza nnyo gavumenti tuba tugitwalawo. Olwani anaalwanirira ani? Kakati y'ensonga lwaki mbagamba nti bino ebintu si bya kusaaga, tetugenda bisaagiramu, tuzze tumazeeko. Nze nzize kola ki? Kubanga ye nannyini ttaka yakwasaganya ebintu byonna eby'ettaka. Kakati nze bwe nawulidde ensonga za wano nga za ttaka ne ŋŋamba kampite nannyini mufu yennyini ajje yeekwatira awakola ki? Awawunya. Oweekitiibwa minisita Mayanja ate nga gwe minisita w'ebyettaka, Minister of State for Lands, muwala wange balungi okuva mu ofiisi ya Oweekitiibwa President nannyinimu RDC wa district eno. Mutabani wange otukoze bulungi nnyo ate weebala okumpita. Bannange tulina wano Deputy RDC naye twazze naye waali teyazze. Tulina DPC, tulina DISO, tulina OC Buwama, tulina LC3 chairperson, tulina abakulu Balanda. Olw'ekisa kya Katonda nze minisita w'ensonga ez'obwa pulezidenti. Kakati mukkirize ntuuse okulamusa okuva eri Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni. Abatumidde era abaagala nnyo. Munaamwagala? Munaamwagala? NRM oye? NRM juu? Kaguta oye? Kaguta nera? Neyanziza. Ate mukkirize ndeeta okulamusa okuva eri maama waffe. Nyumba y'enzigi zaffe banaazikoona ekiro oba banaatukola batya? Kwegamba ensonga eba etweraliikiriza naffe. Kakati RDC bwampandiikira ne ŋŋamba ntandikiddewa nga waliwo nannyini doketi eno. Omanyi omukulu oyo twebaza Katonda era twebaza President Museveni eyawa ekirooto n'alonda Oweekitiibwa Mayanja okwasaganya ensonga z'ebyettaka. Era ffe nga baminisita abalala tumusabira kubanga bannange ebintu bino si byangu, si byakuzannya, ate si wano wokka naye Uganda yonna okutwaliza awamu. Kakati n'aluŋŋamya President Museveni n'atulondera Oweekitiibwa Mayanja okwasaganya ensonga z'ebyettaka. Nange ne mutemyako ne mugamba omanye ekiri Empigi, omanye ekiri Namaala, omanye ekiri Ssenyondo. Abantu basula ku bunkenke, tebalina we basula, ettaka lyabwe balitutte, ebibanja byabwe bakuba bali kibooko n'amasasi mwegali kubanga RDC byonna yabiteera mu kiwandiiko kye yapandiikira. N'agamba wangi, n'agamba nti eyo eriya yange. Honorable Minister, nsaba tutambule tugende ffenna tulabe ku bantu abo. Bannange bye bigere bino. Era ensonga lwaki tuli wano. Tetujja kubagamba nti muva bunaayira naye muzitulaze bambi. Ate nange nfunye amaanyi kubanga RDC oyo nina tasiki gye ngenda okumuwa mu kiseera ekitali kyewala nga njagala abo bokka abalina national IDs. Omuntu alina ku ssente mu maka ge tafuuka kizibu, aba asobola okwetuusaako buli kyetaago. Ate gavumenti teyakomaawo n'egenda ewala ennyo
nereetako ne kasente ka PDM ndowooza neno katandika okutuuka katuuka muleme gamba nti temwaziraba sente zino zijja buli kumuluka obukadde 1,000 buli mwaka kakati bwe zijja kakati bano bali kuŋŋamba nti bukadde 1,000 tebwatuuka kakati eyo nayo nno nsonga mulaba okujja kwaffe bwe kugenda okukola amakulu njagala abantu bange mumpandikire nti ne sente za PDM eno tezinabakola ki omuluka kyejo omuluka gwawa gonjako mwafuna sente mmeka wangi anti kakati esente zino bwe zijja eza PDM obukati bannange kakati kino kiragiro ati nkooyo okwogera nga ngereesa ndikulagira RDC owa district eno okulaba nti mu wiiki emu akutte buli yakwata ku sente zaki ali avunaanyizibwa ku sente za PDM kubanga kakati ekyomukisa omulungi RDC yankulembedde si bwe kiri yankulembedde okundeeta wano kati mulagira bonna mbeetaaga munda buli yakwata ku sente ezijja ewano ne zitatuuka ba beneficiaries ne batafuna kakadde bonna mbaagala munda njagala bangulire wajje bateeka sente RDC please nkugambye mu wiiki emu ey'okubiri bonna ng'obakutte kubanga ffe tubadde twererejja okusomesa abantu buli muntu alina kufuna miliyoni bw'ofuna emiliyoni gikozese bwoti bw'ofuna emiliyoni teeka mutaka simba emwanyi 1 eka sigazaawo olunde enkoko emabega w'ekiyumba oteekeyo enkoko kakati mwe muli kuŋŋamba biki bannange mumpulidde RDC wali ow'MPG mugambye nga muwulira kale neyanziza kuliko n'amasimu gaabwe ate ngenda kudda kakati bannange mwebazeeko no RDC kubanga ye yampandikira okundeeta wano nabino saali bitegedde bigenda mu maaso oba oli awo naye ayinza okuba nga tabimanyi naye abitegeera kati saawa eno kakati yampise nange nyongedde okufuna ebirala ate kati ekyo kye tuliko saawa eno kubanga tulina okumakinga sure nti tubagaggawaza mu maka gammwe mu mayumba gammwe mwenna mulina okugaggawala gavumenti yeragidde yegabudde ate pulezidenti Museveni yagabudde kakaka lyonna situmangako muntu yenna kudiringa mu byettaka on my behalf nti oba nina omuntu yenna gwe natuma adiringe mu byettaka ng'akolera nze eyo simutumangako era simulina era bw'abaayo kati ndagidde RDC okukwata omuntu oyo RDC akwata omuntu oyo akozesa erinnya lyange mwabe mpigi mulina omukisa omusajja gwe mulina mu serikale ate mujasi mutendeke tewali kimulema ng'asazeewo kubanga obukodyo bwonna abumanyi muli bamukisa nti mulina omuntu afaanana bw'atyo kati nno nze mulagidde omuntu yenna addamu okukozesa erinnya lyange ng'agamba nti minisita Babalanda yantumye oba yenna nnyini ttaka lino oba yagambye tusengule abantu ku ttaka akwate mukwate ebisigadde abindekere obuyinza mbumuwadde kakati ku nsonga ya Mukene mali bwafa kummwe bwe mwagendanga okuvuba mu nnyanja nga mutwala obutimba obukokota Mukene ne buleeteramu n'empuuta ento kakati nga bwe buleeta bwe buti kayola n'empuuta eri egenda okuleweza kilo 5-15 nga naye ejjira mu ki ng'ejjira mu katimba kakati tugenda kwatagana ne RDC wammwe ensonga eyo twamala ne tugitunulamu tetugamba abantu baffe eno y'ennimiro yaabwe twetaaga tubaddiremu owekitiibwa pulezidenti n'agamba ku nsonga y'ennyanja ngenda gyogerako omwezi ogwokutaano naye kakati omwezi guno gugenda kuggwako
musajja mukulu abadde n'ebyokukola bingi nnyo tasobodde ensonga eno okugyogerako naye mbakakasa nti ngenda kukwatagana ne RDC wammwe minisita we akwasaganya ku ebyo ebintu mumpulira minisita akwatagana n'obuvubi n'obulunzi oyo omukyalo oyo Helen Adoa owekitiibwa Helen Adoa tugenda muleeta wano asobole okunnyonnyola ensonga eyo okusukkako ku nze saagala kwetuliikiriza eri ewaffe tulina obujja bw'okola ebintu bya muno ng'oli agamba alikola eyo doketi ye lwaki tabindekedde kakati saagala kuyingira mu bitali byange naye nga mbakakasa nti ngenda kukwatagana ne RDC wammwe omulungi minisita Helen Adoa ajje wano annyonnyole ensonga ya Mukene naye nze kyemmanyiiko twali mu kabineti n'owekitiibwa Mayanja ensonga eyo nevaayo pulezidenti n'agamba nti omwezi ogwokutaano nja kwogera ku nsonga eyo naye abadde bize nnyo tumusaasira tasobodde kugyogerako naye era ajja gyogerako oluvannyuma naye nga tukyalinda owekitiibwa pulezidenti Museveni okwogera ku nsonga eyo Helen Adoa owekitiibwa minisita agenda kujja wano annyonnyole ensonga eyo kakati ekyoluguudo kyemugambye nti RDC twetaaga okubasaayo ekyakwanze tubatendekemu obukodyo ku nsonga ez'ebyettaka ekyo nkinootiza ate kigwa wange temutumye mukoze mutya mwesitukidde ekyo ngenda kikola kakati nange nina essimu eteri yakusasulira essimu okuva mu ofisi y'obwa pulezidenti yabwereere wogikubirako saawa yonna yo tekusala yadde olw'ataano buli lwogikuba neeyitamu oba ku ssimu yolinako omutwalo era osigaza mutwalo gwo basala eno waffe essimu eteri yakusasulira eri 0800 320 eyo gikube yabwereere tegenda kusala sente zo 0800 320